Ebyafuulufiga ne Simpoke bizeemu bannange agamba kimala ayagala bwekanya Simpoke akatambi kayina maaso awo Mary Flavia bamuyisizaamu eggaali Big Eye maziga meereere bannange byonna mbiyina maaso awo Zambali Brass y'omukasa si birungi n'akamu mugamba mutya bantu bange mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suubira News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olimesubwanga byonna bye mba nteekayo nenyongera okusabirawo bonna abalwadde abakosefukosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko obutereevu byonna ogenda kuba obifuna wano ku Suubira News Extra bannaye bwe ntyo kinanjo kyanjimize ye munnange Lwamiti bw'ati bwe yagenze n'agamba ekimala munnaye kangende ate abakadde bategeere nti munnaye omwana waabwe nze muyinira munnange n'agenda n'akyala mu bakadde ba mukyala we ne munnaye abuuza mu abasajja ababeera n'abaana b'abandi ne mubalimba ensi n'eggulu ne mubalimba ebyawanawa naye ne mufundikira nga mubazeddemu abaana nga temugenze nawaabwe wabula oluusi sinakindi nga mubasuddeyo kasasiro ne mba mutegeeza kikale munnaye mwetereeze munnange ebintu bye mukola si birungi n'akamu era Mukama tabyagalirako ddala kale mukopere ku bannammwe bannaye abantu nga bagenze waabwe w'abakyala baabwe mukopere ku abo bannammwe ate okusinga bimala obudde nga mwerimbe kabannange mbadde ntambula wengwidde ka vidiyo kano munnange wano waliwo ye ayina ebikolimo byamusukako naye akimanyi nti ensi yonna yamukolimira bannaye katukalaba ate tweyongereyo n'agaliiro bannaage nze nzijudde ebikolimo obulamu bwange nga kitegeera Mukama talintwala mu ggulu gwe Museveni musinga musajja amwazite namukoze bukoze bwe nti tinkusibiddeawo naye nkola bwe nti engalo namukoze bwe nti Museveni amanyi wakitegedde namukoze bwe nti tusibiddeawo omusajja akankanidde ku Square Scotland abaana bange omukazi waabwe yabanzigana n'anakwata ekitiyo okusima entaano okunteekayo kibansiba kaba nsiba kikyongezako nkyalina okwogera nakuva nyogera avenga wali gwosiba akaba kubanga nenfiira wano waliwo ennyako bangi dduniya n'okubanja shiba kalungi ani yamukuba olugalo n'atamutubuuliramu kati tumumanyi managiya nafaanana atya simumanyi balina okwogera mu ntaana mbubuuza ebibuuzo bino babiddemu ndakuyita ku bantu ensonga tugende ku basocialite tekawo omutima genda kuba ssente n'abasajja genda mugera babbani white abo bani white ndabiwulidde ebya Brian White byakankanyizza eggwanga nabiwulidde nawulidde babbani White ngamba nawulidde babbani White ngamba ensi ewayiriza kati musebe mukwano gwange muwayiriza Top Gun tumusobola zaidaya kumanyika mvuga yajanangamba yakumanyika wabula bannange penge ye olemwa ye agaminza oba olaba nina ebikolimo wabula bannange ate bwe tuli mu sayidi ezeeyo bwenkozaako eno munnange ow'enkola mulowooza ali tatabudde pasita bannange mulina maaso wano yenna ng'abyekola mu kyaki enkola katumulaba ate tweyongereyo n'agaali Kiria amina kyali kitya mu pasita wendi pasita nange mbeera ku leediyo boye nga nkuwuliriza bingi byombuusizza pasita kuba singa sigwe singa siriwe nti pasita nze nagenda ku leediyo naye nga buli kimu nkikola ndi ku soroti nga ne wemba nkalumamu obaawo ng'ombuulirira pasita mpola naye pasita kati nakavaako buli kimu nenkivaako kati nensigalira kola pasita nsanyuse wakaviirako ddala pasita nakaviirako ddala 5 ekisembayo kati oseevinga era ne boda naatera ogimalayo ey'omugaga nagizayo n'enfuna eyange naatera okuyita mu Salt FM era sigivaako ne bumami wembambuleesi nga buzze okundabako obukwano bwange bugamba naye lwaki oli mulokole pasita akwonoonye ne mbagamba mmwe boye munveeko yantuusiza ku kikyenkolaki tugenda ku byogero lwaleero
ove ku bumami odde ku mami bw'oba buyingira batabuga ndi nkwonoonye bwonoonye bukwano bwange buba bunsalako si buno butusomba bikoze bitya waliwo ne butusomba bikoze bitya buzza okulabako ne pasa kyakabi ekirungi mu kyo wadde wankoola naye yamala n'ategeera ekkubo amazima n'obulamu bannanga ate bwe nkuzaako eno ewa mama Museveni oba kino kye bayita batya bantu bange waayi kamateereko wano katono nnyo nammwe ate musobole okumwerabirako mukama katono baatuvuza ekigaali oba byayogera bituufu kale obuzibu nina omanye saaba muzayi zaakuba essimu pulezidenti omanye geno sale saaba zaakuba essimu kati nze essimu ezo newala nnyo okunkubira nga ndi awantu wonna waleekaana ate bakuba nnyo nga budde okumanya information bakuba nnyo nga bukya saawa 10 ne bakuba wano nga kyakaali awedde webale nnyo okumanya kati abantu bagamba batya ab'omu ghetto bayogera ki ekyokubiri omwami wange obudde bw'omwami wange wabula bannange kati oba ani avugaani oba bituufu sawa 9 awo gwe ekiro sawa 10 nga bamukubira essimu oh my god anyway tetugenda birwako ate bwento nkuvuze butereevu paka wa Mary Flavia onono ng'ayera akola ku bukedde wano program oluyimba lwo ate munnange mulowooza abana tebamuyisizaamu egaali akatambi kayina maaso wano katubirabe nabyo ne famire ye akyalwana struggle nga we yagirwana Flavia atudde mazima Flavia Namulindwa akyalwana struggle nga we yagirwana and that is stupid lady ne namulaba nga amanyira aliye skin yadduka ne mugwanga mbu naye yali alwana struggle aliye yali mu bulamu bwe yagaza bali mu kulya sente bazimbye kati no Bobi Wine ayogere yesu sobola movement ne kati nammwe abamuyitiddeko nammwe mumanyira aliye skin mbwe kye kivubuka kyaliye ne Flavia Namulindwa ne ngamba labono omukazi struggle jirwanira mu America. Why didn't you stay in your country? Ubanga wali olwana struggle. Lwaki Flavia Namulindwa teyasigala mu nsi ye wabanga yali alwana struggle. Mbu wafuna sente nova mu struggle sebonze nekolerera teri alina sente ali mu bwabweru wa ggwanga. Tugambe mbu nyupu ye yanzirusa mu ggwanga nti nali ntya kunzita. Nandigambye nti nadduka lwa enyamle ne nange nkola nfuuko okubeera nga ndi omuvubuka ali successful in life mbeera omuvubuka alina kye yeekoleddewo si kusiruwala nti olw'okuba ndabyeraale ngende nga ngoberera njasaamirira at the end of the day you are convicted 2 years bakusanze n'ebbomu bakusanze n'emmundu okolimire mu 7 naye nga gwe obwongo bwe gwe weetutteyo fe abateetwalayo tetuliiwo gwe you think gwagenda okyusa ensi eno naye nga munnange no si ye yekka ate gwe bayisizaamu eggaali kwotale ne Big Eye naye bamuyisizaamu eggaali era katambiirako ngenda kubanga batuusako mu maaso wano naye munnange abaana b'ennaku zino oba lwaki tebakyatiirako ddala abantu bakulu ontamanyi tulina omulonde wa principal okay kale katweyongereyo n'amawulire Big Eye va mu kuloota awo oloota oli mu kuzannya if you want to be a celebrity and if you have goals in music industry please tuula lowooza teri agenda kuwa maanyi okujjako gwe okwezuula kikyoli golooze mbu buli oba naategeka ekivulu n'owana Bobi Wine ogenda kukuba hiiti zitambule ensi yonna nedda gwe kyeteekemu nga gwe Big Eye otuule olowooze nina music Big Eye by the way walina music omulungi music yakugwako buggwe ne golooza wona awana Bobi Wine kati wuliza mbaali agenda kwesimba ne bannaye Uganda era kyovola bamukyagwa nnyo mitawaana ne Zambali naye agenda kwesimba yawanye Bobi Wine yoyo Zambali waffe nenga Zambali yewa amanyi wava ku Next Media agenda kujja yesimbewo Next Media babadde bamuwe emitwalo 2 osanga omwezi oba mitwalo 5 omwezi kati abale nti wanajja kukyabwa MP kiri eri ekinene agenda kufuna omuwogo oguwera banaye Zambali waffe abadde ku balometa abadde ku side ya Nuupu babala kwesimbawo kyekyo kazibwe Bashiri mbazira kye yakola tuvola banze ntegera nnyo politics entegera yange yanjawulo nnyo ndowooza ku y'Abannayuganda entegera yange yanjawulo nnyo ku Bannayuganda entegera yange eri very very positive ndoota nali ensujju kati Zambali mutwale nga Kazibwe Bashiri Mbazira yatulanga kule maaso wano nina akatambi akeyeeyita Kabaka banange Pressure 24/7 naye maama zivaako mangu waba Kabaka taasoboke kale katubirabe nabyo ate tweyongereyo How are you? Pressure twagala kibalama muje mu mukebero bali mu store
Kati abafe abalungi ng'okoze akaviiri. Ate era munnange gutwali musango okunyiiga wadde Kabaka ye yeeyita Kabaka kuba munnange naye kitonde butonde baamutonda butonze mu kifaananyi kya muntu. Ate bwe nkuzaako eno ewa Zambali Grace Mukasa munnange mulowooza sipiiki gye yayogera ku konsati ya King Saha bannange abantu nga bagiremeddeko nnyo baamugobye ku TV ati agenda kulyawo kwabadde ali akawogo bannange omugambo gwo mungi nnyo nnyo gutokomokera ddala era nga maaso wano nina mwana muwala naye avudde mu mbeera. Mwami Zambali okuvaayo n'ategeeza eggwanga ng'ali ku kivulu kya King Saha nti omukulembeze we gw'amanyi era gwe yalonda ye mwami Kyagulanyi Ssentamu. Kitegeeza nti n'omwana aba yamukakasa nti bw'aba bamubuuzizza wala ekibuuzo nti who is the president of Uganda ayina ku ssaakaani Kyagulanyi Ssentamu mwewulire. My president. My president. My president. Ekijja kijje. Nze ye wange. Ate neekanja kutuuka. His Excellency, the President, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Honestly speaking, if you ask me, Zambali taina nsobi gye yakoze. In fact, Zambali yakoledde ddala ekintu abanna-Uganda kye basaba abaana aba NUP mubawe mubakkirize nti nabo baveeyo nga bwe muveene mugaa nti Kyagulanyi president waffe era yafuga yali mu State House. Mukkirize ne banna-Uganda baveeyo bagambe nti nze mpagira NRM era omukulembeze wange His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Nta omukulembeze wange ngenda okulonda era gwe mmanyi ye General MK. N'abalala. Why is it so hard for you to understand that we cannot, I repeat, Ugandans cannot have one political party. Zambali Mukasa Blasio ekintu wakikubye according to you walabe nga kyamaanyi nnyo naye nedda oli waddemu okuvaayo n'ogaa nti mukulembeze wange yani it is okay for as long as kyoyogera okola ki okyesiga kubanga ebigambo bye waayogedde after that byatulaze nti ye coward, you're very confused, you're not sure, nekiraga nti you're lying. Deep down, you knew you were lying, not just yourself, but everyone. Eyabaddewo. Kakati Zambali ku myaka gyo n'okusoma kw'otuuseeko n'exposure gy'oyina. Okuba nti kati osobola okuvaayo n'otegeeza eggwanga nti ono yaafuga era yali mu State House. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti Uganda mwenna muddeyo musome. I am telling you. Zambali. Simanyi oba kyabaddemu kano akaga nti oba ku mulimu bango oba bangobe. I don't think so. Kubanga bano abantu ba TV oba ebyo bya MC ng'abantu babimanyiira. Kyovula mugenda ku TV g'abantu ne muvumirayo abantu. Mugenda ku TV g'abantu ne muleeta amawulire agatali matuufu. N'obeera ku TV ya muno n'oyogererako nga gwe oyo ye mukulembeze w'eggwanga. N'ebira nga bwe mubimanyi TV presenters bwe muzzenga mubikola. Naye gwe mutima totuulamu konogaana ye omulimu guno gwenkola gugatta abantu bangi, gugatta NUP ne gugatta NRM ne gugatta ebibiina bingi nnyo abantu b'okolera naddala abakuyita ku mikolo Zambali. Obeera obaleseewa oli okulooza naga oyo nno bw'aba ali bw'atyo oyo sijja muyita ku mukolo gwange. Kubanga ndabyemuko ku mikolo egimu ng'olina excitement oluusi etanyuma kati nga recently actually I duetted that video. Eyo mami yalaga nti my sisters smile in America, 1 America, 6 America. You made fun out of that. Now that was not beautiful. Personally, ekyo walina kikomyawo ne wayagala ate olabisoli nga akantu kamwe ak'okulabisa tugende tulabise. Lack of professionalism. Ne bw'obeera excited otya olina okusigala ng'oli mu mood eyo ey'okukola. Wali baakuyise bwisi kujja ku kivulu okole. Tebaakugambye kujja kuwa opinion yo nti mufuzi ki afuga owuwo. People left very disappointed. Let us calm down. Obaako n'ebintu yoga nti bino kambyerekereze nze nga munnamawulire kitegeeza baaboogera ku Bobi Wine nga waliyoko
oba debate nja kubeera biased kati leka ako nkasiriikirire okusinziira ku mulimo gw'okola gwe ng'omuntu oba kitegeera. So awo tewabadde watuufu n'akamu naye ebisigadde ebyo wayogedde president wo ye president wo between you and yourself, between you and Bobi Wine, you know who the president is. Between you and your family, you know who the president is. Bobo ulianga omwana we gala munnyonnyola nti ono ye mufuzi, do it. Mwana wo gwasasula fees, why not? Naye kale akoko emphasizing okulaga nti mutuufu waliwo ekitali kituufe kakulabisiza. You ended up nga gwe eyerabisa. Nsigadde ni generations ate byebyo wamayiza mbali bamuyisizaamu ate eggaali nga nammwe mbyewuliddeko bwe mba nkugjeeyo bwetyo nkuvuze butereevu paka wa Simple K ne Full-Figure munnange nno tebinnaba kuggwa. Simple K abadde ayinayo konsati era ebadde awo enakyesongola mu Kyamukabbaani weebadde munnange yavuddeyo ne yeemulugunyira ng'ebaddeyo ennaku z'omwezi nga 9 munnange yavuddeyo n'atutegeeza n'agamba nti Full-Figure lwategeera nti ayinayo show munnange n'agulirira abantu ne bajja ne boonoona show ye Funze yakoze eki yamusazaawo ne babakuba kale wamma mbw akavuyo kaali kayitirivu nnyo nnyo. Ngenda kuba mubatuusako wano Simple K naye yagamba kimala munnange ayagala bwenkanya naani ne Full-Figure kugamba bayagala batuule ku mmeezi emu basolovinga ensonga munnange nze naawe byonna ngenda kuba ate nga mbikutuusaako maasawo neera nga munnange nga sinaba kutuusaako Simple K ate munnaye ng'atunnyonnyola embeera Full-Figure ye gwagamba nti ye yazze n'ayonoona show ye nga we yabadde munnange yebadde eyo enakyerongosa ku Kyamukabba ate era munnange azzimu n'abakoowoola era munnaye mujje mumuwagire awo ekirinnya bigo mubenda awo ku Amazon era nga munnange ssente zo ntono nnyo eza Uganda omutwalo gumu gwokka ogw'e Uganda kw'otadde ne VIP emitwalo 2 ennaku z'omwezi nga 17 guno omwezi gwennyini ge tuli mu butereevu ne munnange yakumbi kwerimu agamba nedda Full-Figure amwagaza ki munnange Full-Figure mbu ye alaga nti yamusonyiwa naye munnaye kasita adde ebbali ayina ennyiga gy'akola ki gyamunyigiikiriza nga nammwe ate bwe mugenda okuwulira bu vidiyo bwe ng'abyeyogerera ye kennyini Simple K kale munnange yagamba munnange kimala webbanga obutemuumukira teweebikka ye ayagala mazima kuki ku nsonga za mwana nno omusajja munnaye alemedde ku nsonga za mwana Full-Figure byebyo munnayiza kambateereko bu vidiyo kuba mbuyina mu maaso wano mukama abankuumire mwera nange obasinkana kyamukisa mulungi muzze nange mbadde mbeesonga ennaku zino zonna okuwala nava mukomera mu nnaku zino obadde otubuzeeko naye bangambye mbu wakozeeyo kasho katambudde katya kyentegeeza bannayuganda embeera eyantuuseeko nabadde ne show olunaku lwejjo ennaku z'omwezi nga 9 yabadde kakiri naye simple sheyo ng'ate tewagitugamba naffe bannamawulire twawulidde buwulizi mbu wakozeeyo show nateekayoko ku tikitoko yange ku mukutu ogumu saakiteekamu nnyo bannamawulire nsonga ki yaleeta obutakozesa bannamawulire ku shoyo bannamawulire babaddewo ab'enjawulo naye ekyasinze okunnuma okuba show eno twabadde tugiranga era twagituma Simple K gitambula byali bikyamukomera ekyannumya okuba nange wano wendi buli munnayuganda ndaba essaawa kwegamba wabadde oyagala kunnyonnyola abantu biki ebyakutuukako ng'oli mu kkomera biki ebyaliwo mu kkomera ne mu kkooti ensonga zange wakati wange ne Full-Figure byaggwa bitya naye ate tulaba ng'ate olinganga eyakozeemu ensobi kuba ebyekkomera ogenda mu kkomera byali ku mawulire buli kimu kyali ku mawulire ne mu kuvaayo kyali ku mawulire lwaki watuuse okukola show n'ogikola ate nga ffe bannamawulire totutegeezezza ku nsonga kisooka otunnyonnyola ekyabadde kitya ekintu ekyo sirina ngeri gye nyinza kinnyonnyolamu naye nange neesanze nga sikozesezza bannamawulire sirina bannamawulire be nagambyeko naye waliwo abakoze eki ababaddewo naye ekyasinze okunnuma nange obudde buno mbadde mukomera omwaka mulamba Full-Figure namwesonyiwa naye ekyasinze okunnuma sheeno nagikoze nga nange neetaaga akasente neetaaga otambuza obulamu bwange okitegeera kyasinze okunnuma abayaaye okujja ye okusindika abayaaye okujja okukola ki okukyankalanya show yange bakyankalanye olw'okuba nti tebaagala nkola emboozi yaki yakomera tayagala njogere mazima omusango gw'omwana gukyali mu kkooti nze nabyesonyiwa omusango gwali mu kkooti ye gwe yandoopa gwali gwaki gwali gwakozesa bubi mitimbkuba twalowooza
nti mukuvaayo mukomera ebintu ebyo bya full figure eby'omwana simaya story ki twali tumanyi nti mubiwunzise biwedde kakati olina obukakafu obulaga nti full figure yaleese abantu abakyakalanyiza shoyo bwe twababuuzizza bakanyiza bagambye ye yabasindise bagaane sheeyo bagiremesa okukola ki okubeera nze nabadde nnemeseddwa okuyimba nga bagaanye njagala full figure ndeke saagala nkyuse mutima namwenenya saagala nzize mu bintu nakola kyenkola bannayuganda mwandaba nakola kyenakola kati nsaba omukazi we full figure nenenya wano simanyi kikyonjagaza kubanga bu podium buyina wagamba ndeetewo obujulizi obulaga nti wantiisatiisa okunzita mbuyina obeera kyoyagala nteekero naye enkwesonyiye ndi mu byange tegeka show yange okulaba nga nziramu otambuza obulamu ng'era embeera ya bulijjo nange sirina akasente kati tugenza okuwulira ng'olinayo ne extras ze wategese waliwo gye mpulira nga 17 waliwo gye nawulidde nti busaabala simanya wa kakati ensonga ki abawagizi bo obawa bukakafu ki nti eyo sho tebeereko ku kyankalano anti kyenakoze leero lwavudde eyo nagenze butereevu ku poliisi y'e Kawanda nensaba security y'e Kawanda ku Amazon egenda kubeerawo ate nga neeyongera okuwooningaani full figure obutaddamu kunumbagana singa bane bannayuganda ddala mamafiina bwe wali ku sayidi yaani ya full figure nkomyewo mu nkomera mulese naye ate akyakola akyannunduula njagala ndeke anneesonyiwe omusango gukyaliyo mu kkooti ogw'omwana oba ayagala nziremu ngutambuze nja gutambuza naye anneesonyiwe nali mbirese ebyomwana nabyesonyiwa bannayuganda mwalaba nga nakola kyonna kye nakola bangattagatta ne banzisa mu kkomera nange ennaku ennuma kati ku interview eno gye tukozeeko tubadde tusaba obeeko ebigambo ebitonotono mu bufunzi byoba obuulira eggwanga biki byoyagala ogende ku show yo okoola abantu okulaba nga bajja bakusaponsalinge ku show gye twawulidde egenda okubeera ekirinnya bigo Kawanda nkoola abantu b'e Kawanda kirinnya bigo Mubende ku show yange gye natumye Simple KUG byali bitya mu kkomera emboozi yange yaliwo wakati wange ne full figure byagwa bitya mu kkooti omusango gwali mu kkooti gwali gwa mwana oba nedda security weeri berekeddwako abayimbi ab'enjawulo omuli Mr. Inside Digital Size Santiago Banabo Winiconi Nash Munuzi Remima Fifi naye waali Batuma abayimbi we bali bangi Wanika Comedian naye waali n'emikutu egy'enjawulo abamu ku baali basapootinze naye nga neeyongera okukoola bannayuganda okunsapootinga neetaaga manager siina manager neetaaga okunsikamu ku mukono saba munsapootinge neetaaga manager buli kimu nange neetaaga okugenda okuddamu okukola ennyimba mu studio ennyimba zonna zennyina nkadde naye bwe yeetaaze music wange genda ku YouTube ku TikTok 21 January okubeerawo ku street jam e Kawanda kirinnya bigo basaba bakyali bange abayimbi bagenda kubeera bangi bakomediani bangi Kawempe Maganjo Matuga Kawanda ffenna tugwere Kawanda kirinnya bigo nsigadde Santiago Banabo the Emperor of Buyaka ng'ate biwagiddwa Chairman William Sekatwe Sunset Junior School Muzeyi Kijana omuyimbi KSM ne Simple KUG ajja kubeerawo. Are you ready for Santiago Banabo? Tusange ku street jam Kawanda nga 21 January.